Olunaku olwaleero minisitule y'ebyobulamu ezzeemu okutongoza enteekateeka y'okugema abaana abawala abali wansi w'emyaka 10 mu ggwanga nga emu ku nteekateeka ez'okulwanyisa obulwadde bwa Kkookolo wa Nabana. Olunaku olwaleero omukulembeze w'eggwanga era minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni y'abadde omugenyi omukulu. Wabula ono akiikiddwa minisita omubeezi w'ebyemizannyo Charles Bakabulindi era ng'asuubiza okussa mu nkola enteekateeka eno ng'ayita mu byenjigiriza. Registering all 10-year-old girls for immunization and work with the nearest health facility to ensure they all complete the required 2 doses. 3. Sensitize people and parents about HPV vaccination through circulars, PTA meetings, and during school gatherings. We will also ensure that all primary schools comply with this guidance as we protect the next generation from cancer of the cervix. Asuubiza ng'enteekateeka erambika ebyobulamu mu masomero nga nayo bw'enaatera okuggwa. The ministry is in the final stages of finalizing a national school health policy. We are hopeful that this policy will ensure coordinated implementation by all partners and sectors within the school environment. In addition, Uganda has been supported to finalize the school health standards that are aimed at providing guidance at the implementation level. I wish to emphasize that to invest in the health of a child is to invest in a common future. The world of tomorrow will inherit the children of today. Minisita omubeezi w'ebyobulamu Sarah Opendi ayiye amazzi mu ndowooza z'abannansi nti ekigendererwa ky'okugema kuno kuziyiza baana bawala kuzaala. Waliwo ababadde batambula mu byalo nga bagamba abazadde nti ministry y'ebyobulamu ereese eddagala lino okusobola okugaana abawala okuzaala. Eno propaganda ebaddewo tugezezzaako okugirwanyisa naye tulaba nti tetutuyambye kinene. Naye twagala kuddamu okusaba abazadde abakulembeze mu madiini nti Kkookolo wa Nabana oba kansa cervical cancer waali ate mu ggwanga lyaffe yerisinga okuluma abakyala. Ono era ajjukiza ekitongole kya Uganda ekirwanyisa Kkookolo ekya Uganda Cancer Institute nga bwe bateekeddwa okuba ekyokulabirako ku ssemazinga wa Africa. Era ajjukiza abakyala bakulu nga nabyo bateekeddwa okugenda okufuna obujjanjabi wabula nga bwakusasulirwa. Era alambisa emitendera emirala egiyitwamu mu mbeera eno. Screening regularly, as you have heard, allows the precancerous lesions to be identified early and of course treated. And of course, it's known that treating these, if these mothers or women are screened and of course the lesions identified early, then they can actually survive, as you have heard. Minisita era yennyamira olw'omuwendo gw'abaana abatamalayo obujjanjabi bwe bateekeddwa okufuna okuwona obulwadde buno. Naye tulabye nti baana batono nnyo abagenda okufuna vaccine ey'okubiri. Ku tageti yaffe twafunako abaana kumpi 83 mu buli 100 abasobola okufuna doozi esooka. Naye bwe twagenda mu doozi ey'okubiri just mu buli baana 100 anamu emu be baddayo okufuna doozi ey'okubiri. Kino kibi nnyo, kitegeeza nti abaana abasinga tetwabagema ate nga kati obulamu bwabwe okufuna kansa eri mu balance. Guno gubadde mulundi gwakubiri ng'enteekateeka eno etongozebwa wabula omuwendo gw'abaana abaddayo okumalayo doozi yonna gwenyemiza. Isa Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.